twebaza abo bonna abafunye ekisa ne mugabira ensi binizi na kawunga. Mwebale bannaffe tubasiimye wabula ffe temuntu watulina. Mu mbeera eyo tubaniriza mu kitambiro kyaffe ekya Spark TV. Twagala okubasaba busabe buli omu waali afukamire ku mavivi gasabire eggwanga lino mwe tuli. Mwe baseeka bo umaalu abasomi b'edduwa mu Nansana mufukamire wansi namwe muzirombe Mukama Katonda azeetaaga. Twebaza Maama Fiina nti weebale kugabira bannamawulire n'abayimbi ne Maama Sam. Weebale osinze kulannama talina gwe yawadde ekkoota. Miles Lwamiti munnange wagabidde Mamuli Katumba wabula Franka Walusimbi tagabanga yadde kabiskwiti. Kojja Kitonsa yawa Kapere n'awa ne Maama Sam. Weebale osinze Seeka Umaalu tutegedde nti no bulijjo mwavu. Bebe Kulu yagabira ba DJ n'aba media. Weebale Bebe ffe tukusiimye wabula twage ennyumba weetuuse. Abitex yayamba Maama Sam yadde yatwalayo obuntu butono. Weebale Abitex bambi nyiikira oyigirize n'ebbajjo. Kale twalaba Abitex nga yeegomba Maama Fiina. Maama Fiina alabye ebizibu. Maama Fiina alina bizibu ki? Abitex okukwepikira biba bizibu byennyini. Bulijjo wire mukaabya makanika wa rediyo. Ndowooza kyaba yeeyita ne gukyali. Lwaki mulowooza mutyo? Abo bamakanika tebakumbanyiza nneeyano. Biki basinga okubba mu zirediyo? Babba ayisi n'enzindaalo. Kati nno munnange yazzeeyo ku nkumbi. Enkumbi ey'emyaka 9 nga tesoboka. Covid otulaze amaanyi. Naye mukaada bw'afiira mu nnimiro tujja kukwevuma nnyo. Tuyozaayoza omusajja liri pazo. Gwe lunabe oba lunaabe. Naye weebale kuba musajja mugabi. Nabe mannamakulu ate tubalabako. Katusuubire nti jjajja yali takuvuma buvumi. Nti liri pazo lunaabeko. Kubanga ffenna twebuuza. Lwaki yakuyita lunaabe mu kifo kya lunnabe? Kale Spice Diana tukwebaza kugabira ba Ghetto Kids ebintu ebingi. Ne kati tulina ekibuuzo kimu bwe kiti. Kiki ekikuwalampya liri pazo? Senga teyagaba. Okakasa wandigabye. Teweesokolera ntalo. Oyo liri pazo alina ttatu. Abo baba ba mafia. Abatatalosi. Ojja kumunyiiza. Ajeyo obufaananyi bwo nga tonnafuuka muzungu. Oba si ekyo. Akujjukize bwe wafuna 32 mu senior 6. Kale bye tubiveeko. Weebale kugamba ba Ghetto Kids. Naye abasajja kiki temumatira muno yekuumye ddala kiki temwesonyiwa bwenzi. Mwami Geoffrey Lutaaya ne mukyala Irene Namatovu ndowooza kati mwakyusizza anti laavu ebatta. omwami Geoffrey Namatovu n'omukyala Irene Lutaaya era mmwe kale bannaffe kalantiini tebasaze. ffe tutandise n'okwebuuza nti ye Lutaaya yali ayenzeeko era twebuuza nti Namatovu yali ayombyeko bannange nalabye laavu naye nti ensi eno Namatovu tova ku famire agasajja gayaaye guyinza okuba nga gwegonza gukuulemu ak'ekikadde gwe linda kalantiini eggwe oyabe empologoma etolose bw'ebeera.